because you came in after introductions. Olunaku lw'eggulo amyuka Ssenkulu wa Yunivasite Makerere Professor Barnabas Nawangwe yalabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa okuwa obujulizi ku mbaka munisipali y'Emityana Francis Zaake. Nawangwe yalumiriza nga Zaake bwe yamulengeza nga alabiseeko eri Paalamenti okwewozaako ku kwekalakaasa okwali ku Yunivasite y'e Makerere. But he kept referring and looking at me and directing everything at me. Olwaleero Zaake naye akedde mu kakiiko kano okwennyonnyolako wabula ababaka abakatuulako tebalabiseeko nga kw'otadde ssentebe waako n'omumyuka we. Oluvannyuma lw'essaawa nga 2 ng'alinda, Zaake ategeezeddwa ng'olutuula bwe lwongezeddwayo ekimujje mu mbeera. Ne ntuula awo paka ssaawa eziweredde ddala 5:30 mu budde buno bwennyini. Kiraaka wa komiti n'ankubira n'aŋŋamba Zaake tetusobodde kutuula. Ne mugamba munnange nze natuuse dda. Ne mugamba ate nina n'ebyokukola bitya bingi nnyo nga emirimu gye nina mu constituency yange n'emirimu gye nina ng'egya people power. Ono kati ayagala batuula kakiiko kano bamwetondere olw'okumwonoonera ebiseera. Nga nange bampandikira mu budde nenzija mu budde nange nsaba akakiiko nako kakitwale nga kya makulu nnyo beetonde munnange okubanga bayisa omuntu bo ne batasobola kukola ki kujja. Mu ngeri y'emu Zaake ategeezezza nga bwe kitali kya bwenkanya okuleka ebbali ensonga z'abayizi b'e Makerere abemulugunya ku Professor Barnabas Nawangwe ne badda ku byaliwo wakati we ne Professor Nawangwe. Ndowooza ensonga ezo bazikkakkanyizza nnyo okuzijja ku mulamu omukulu ne bazizza kuffa abantu ababiri ffekka. Nze ndowooza Uganda nnene nnyo. Makerere erimu Uganda yonna yonna awamu. Okubanga ensonga zino muzikkakkanya nga gavumenti nezikkakkanya nezizza ku Zaake ne Professor Barnabas Nawangwe, ekyo ekintu kikyamu. Because me as a person, I don't fight any personal battles. Omubaka ono ategeezezza nga bwali obulindaala okwewozaako ng'era alindaala anaddamu okuyitibwa alabikeko eri akakiiko kano. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.